Abasuubuzi b'emiti ku nkulungo y'e Busega bali mu kusatira oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bwe waliwo ekiwandiiko ekifulumiziddwa nga kiraga nga bwe bagenda okugobwa ku ttaka kwe bakolera. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde abasirikale baayibwa ku ttaka lino okugobawo abasuubuzi naye ne babalemerera. Bano baali bakulembeddwa Rose Sekawaya nannyini ttaka lino bategeeza abasirikale nga bo bwe batatundanga ku ttaka lino ekyayongera abasuubuzi amaanyi. Getugamba bagenda kukola kikuwambawo naye nga bawamba kiki ani abasingisa era ani yakula fe wano abaami bola abaneiba wana omusawo guli mu kooti bajja dda wano ne baleeta ebiwandiiko ebifojinge naye Juma atufuukidde ekizibu Juma ye mubbi kyokka olunaku olwaleero balabiddeawo nga babaleetedde ekiragiro kya kooti ekirala nga kibalaalika nti essaawa yonna mpa kugobwa mu kifo kino. Bagibawanga kubitandika 16 ogw'okumi nkoma 16 ogw'okumi n'ogumu eyo kooti order ne tugigwamu era baleeta abasirikale wano abamu mwabalaba amawulire gatulaga ntubalemesa ne baddayo kati balina kooti order endala erina okujja ewantu nga we watuufu w'okujja ne wano kooti order we bagireeta si watuufu kubanga abantu abeewaabira ababiri tekuliko nnyini wa wano eyagula yeewaabira n'omuntu atalina nnyini ttaka. Mukyala Sekawaya ategeezezza nti enkaayana ku ttaka lino zaatandika batanafa abamu ku bakozi be yakyazuka okukolerawo bwe bajingirira omukono gwe nga balaga nga abaaligula era nti agenda okufa ng'ensonga ziri mu kkooti. Kati we bajja nga batusaba liizi mwami wange n'agaana nedda nze sijja bba wa liizi awantu wange ngenda kukolerawo mwe mugira mukola paka le naatuusa kye njagala okukolerawo. Kati batuli awo ng'ate nga abasajja bazze nga bagamba nti wano baagulawo ne tubuuza mwagulawo mutya bagala okutuleetera ebiwandiiko nga ne kyeyamanyini yennyini yateekako omukono naye ng'ate omukono bawandiise nti omwami wange yasayininga nakkiriza omukono gw'omwami wange bagufojinga bufojinzi.